Bagamba wano bulijjo nti bano abasajja tebatwagala. Men are just users of women. Now, ono omusajja John Mulinde, Apostle Mulinde, yavaayo n'atuteekateeka mu August ng'ayagala okulaga obubi bw'omukazi we. Yali ayagala kunzita. Yali mubi nnyo. Men are always looking for one issue on a lady. Ne bakalemerako omukazi n'aba mubi. Ne bugingo bw'atyo bwe yali anagireka Teddy yagamba yali akulukuta. Kati ono yagamba mukazi we yali ayagala mutta. As if ye mu bufumbo yali ye mutuukirivu, ye Yesu waabwo. Okitegeera. Era ne badivorcinga. It's becoming dangerous to the Church of Jesus Christ. At the end of the day, buli muntu agenda kutandika ng'akola kino. Bano abasajja bwe balaba buno obwana obuto nga baaka, kitegeera, nga baaka just to remarry, anoonya any mistake in a woman asobola okufuna divorce. And it's very dangerous and it's very bad. John Mulinde ne kabitewe wabula abantu boogedde nga wobulidde mu katambi akono ng'agezaako ku explaininga nti abasajja bazibu, nti abasajja y'omuntu abeera naawe n'akuwaana ate oluvannyuma n'amala n'akwekyusiza. Atunudde mu story ya Pastor John Mulinde. John Mulinde abadde n'omukyala naye yavaayo n'agamba okusinziira ku mawulire ge tuwulira nti ku baana abataano bonna be balina bwe baakola DNA ne basanga ng'omu yekka yeewuwe. Oba bituufu oba nedda nze simanyi. Jjukira mu 2021 awo yafiirwako omuvuka ow'emyaka gyali 27 era omuvuka oyo baali bamuyita Pastor Gideon Mulinde. Oyo nti oba oyo maama we yali yafa deni n'awasa oyo gwabadde naye gwe yaleseewo ate awasa ono. Oyo gwe yaleseewo gwagamba nti abaana mbu abataano basangako ow'omu era mbu oyo omukyala abadde akola olukujjukujju ng'ayagala kubanga amutta yeddeza ebintu n'aba abaana. Sitole yiyo bwetyo bwetambula. Sitole bwetyo bwetambula. Naye nga abamu bagamba nti nedda luba lugezigezi lw'abasajja ne bakuleetingayo ebisitole akulowoozesa abantu nti oba oliawo omuntu gw'abadde naye ye mubi. Omukulu Fred Kajubirumbuye yavuddeyo n'alabula omukunja atasera. Ndowooza mwena mumanyi ebitambula era ebigenda mu maaso wakati wa mukunja n'abavuka bali abalala. Wabula mukunja amwanukudde. Mukunja atasera muganda yenkulamusiza kansulenti oli bulungi. Mukunja atasera buno bakajala bakusindikire. Obadde ofunye omukisa Katonda ng'akutaddewo ensi ekutegedde. Bajja kuttira muganga games ezo bino ebigambo mbigambye nga kyaliwo. Muganda munno Uganda munno. Tikyalumbuye mu bufunze oneeraliikirirako okufa nga ndi kulwanira identity y'omulimu gwange. Naye ate tewasobola kuneeraliikirirako nga tuli mu bya people power mu kalulu nti nedda mukunja biveemu bagenda kuttirayo kubanga era nayo bangi abaafa. Naye tewasobola kuŋŋamba mukunja ebya people power biveemu bajja kutta. Nupu si mulimu eri tuba kubuweereza kyokka ate okuyimba nze wange mulimu era bwe ngulabanga gufa ng'abalina okugulwanirira bonna basirise eni kinkakatako nange okuvaayo ne neerwanako. Mutugamba kimu genda mu studio oyimbe kiki tutayimbye kiki batayimbye. David Lutala afulumya ennyimba buli lunaku zonna zikuba ku kisenge. Bebe Kulu afulumiza alubamu namba agitaddemu akawumbi mu promotion ekubye ku kisenge. Ate continuously ngamba nti ngende ennyimbe kiki ngenda okuyimba kye tutayimbye. Ne bwe tunayimba ennyimba ezifaanana zitya bino ebiyaaye ebigayi by'amayirungi ebikubaganyi byaleeta nonsense ne bimuyiwa mu mulimu. Omuntu ne waba atadde music omulungi abantu bagenda lekerera okuwuliriza music badde kwani yalidde amayirungi n'atuga gundi. Tikyalumbuye ba legend be mulina wano babatimba ku mumabaala nga babaleese bayimbe ng'abantu bagula kyakunywa okubalaba. Kati legend alwe baba abantu bagula kyakunywa omulaba kati nze mukunja omuntu ngenda musaba sente mekanji gye nnyimbe. Kitegeeza omuntu agenda kuŋŋamba mukunja jangu tugenda kuwaayo emitwalo 2 gy'oyimbe e Masaka. Olw'ensonga legend ale yagenda n'ayimbayo ng'abantu bagula kyakunywa okumulaba.
ba David Lutala abali abayimbi esaawa eno saawa mukaaga za kiro omusanga ku live ya TikTok ne Bruno K buli omu ali mu kusabiriza abali abayimbi. What does it mean? Saawa mukaaga ez'ekiro David Lutalo twandibadde tumusuubira beera mu kivvulu mu bivvulu nga bimuwuuba ayimba, but w'omulaba nga ali mu buliri ali ku live kitegeeza ekintu kyafa. Therefore Teacher Lumbu yesikuyisa mu maaso naye taata nkusaba ku mulundi guno ndeka nfafagane n'obuyaaye buno. Oluvannyuma rwa President w'ekibiina kya NUP kubanga afulumya eggwanga Yesu agambye nti yakikoze mu Rabadaba style nti mu kazanya kwe teri akola ki amusobola. Banne njagala Kyagulanyi afulumya eggwanga. Era nze olunaku lwe nnaafuna amawulire Kyagulanyi afulumya eggwanga nja kulomba n'edduwa, nja kumala wiiki nnamba nga nsaba busabi. Kyagulanyi simwagala mu Uganda. Kyagulanyi fuluma eggwanga. Era Kyagulanyi woolabira akantu kano fuluma eggwanga. Rabadaba style. Afulumya Rabadaba style. Rabadaba style. Fuluma eggwanga. Wulidde Rabadaba style. Sikwagala mu Uganda. Kyagulanyi twemanyi, omumanyi, oli mukwano gwange, oli mukama wange, ne fuluma eggwanga. Era nze olunaku lw'ono fuluma eggwanga. Nja kwebaza Katonda omwezi mulamba nga nebaza Katonda. Kati Kyagulanyi fuluma eggwanga. Tosobola kubeera mu ggwanga bibwe liti. Uganda is bleeding. Tosobola kubeera mu ng'ate abantu bagamba Uganda protective gains. Ebyo bijega. Kati ono omuntu asobola okuprotectinga gains ye Hamu, ye Bosco, ye Sebalamu. Ne kati osanga omuntu kati n'abatembeyi kale mwali yose gw'obadde oŋŋamba abatembi kale muprotect kubanga yafulumya agenze ate ono avuddeyo n'alabula baganda be nti badduke nga bukyali nti kubanga mbu bagenda kutagetinga bo. Simanyi oba ategeeza baliwa bonna naye ng'agambye baganda be. Baganda ba president abasatu mudduke. Baganda ba president abasatu mudduke. Nga sinnaboogera mannya. Abali mu NUP abantu babadde basinga okunoonya His Excellency okumuwaayo babadde mu NUP mudduke mu ggwanga. Abantu abamu kube bagenda okukwata abamu kubanga nja kukyogera Museveni akwatiremu abatuufu. Naye abamu ku bagenda okukwata nga abavunaana emisango mirala bajja kuba bavunaana Segirinya style. Amuvunaana kutema bantu Masaka naye ate nga si kyamuvunaana. Abamu bagenda okukwata agenda kuba abavunaana ekyo. Bwe bomanyi wakwata ku ssente ya Museveni duka mu ggwanga. Duka ate bw'otuuka ebweru obyogere. Bagenda bavunaana birala ng'ategeeza birala. Mugenda kuba temusobola kwogera kibakwatisiza ng'ate naye tasobola kwogera kikyabakwatidde. Kati mujja kulenemba ku kyagenda obbateekako. Naye nze nja babagamba nti oyo ye y'omu ku bo, oyo wakubiri oli balimba noono balimba kubanga mwenna muli profiled. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Samanya Afande. Naye nga byonna bigenda mu maaso ono avuddeyo n'agumya Bannayuganda n'agamba nti bw'obanga tukyalina abasibe naye ng'ate abasibe bagumu bannange temuggwamu ssuubi nti nammwe mubeere bagumu kubanga ate mmwe munaaterewuka mujja bamalamu amaanyi. Ne Nateete banange mbalamusizzaako mwenna Bannayuganda. Sookera ddala ne mbeebaza mwenna abalina emirimu gye mukola mu lutabaalo luno lwe tulimu olw'enkyukakyuka. Era nja kwebaza abo bonna abayimiriddewo ne baganda baffe naddala abali mu makomera. Olunaku lw'eggulo omuganda waffe Alex Waiswa Mufumbiro ne ttiimu baaleeteddwa mu kkooti. Naye bwe kiba nga Waiswa Mufumbiro n'abasibe abalala bajja bagumu, bajja bali solid. Waiswa nga Waiswa Mufumbiro tannazikiza, nga abasibe abalala tebannazikiza, ekyo kikulaga kigwe Munnayuganda kwe kulaba nti oyimirirawo n'obeera solid. Bw'olaba nti ba Shafik baganda baffe ba Edi Mutwe bakyawanika ekikonde, ba Akirewo Kivumbi baganda bange fe abali wabweru naffe tuba tweyongera amaanyi, tuba tweyongera okulaba nti tuddamu essuubi bwe banga abasibe baganda baffe ba Edi Mutwe babasibye ebbanga ddene nebbo nga bakulaga. Nziza okubawa amawulire bassebo ne bannyabo
agaliwo essaawa zino nga president wa Uganda owekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze dda okufuluma eggwanga Uganda. President yamaze dda okufuluma eggwanga Uganda. Mwenno mwe musaagana okusaaga. Tafulumye ku nsonga ndala yonna. Abasajja gabamyuse. Abasajja nkugambye omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu newe munagikwatamu newe munatambuza sigino yamaze dda ofuluma eggwanga Uganda. Era abasajja bali mu kasatiro kubanga mitembo amawulire amazo gateekayo amaze okutegeeza eggwanga nti yafulumye dda eggwanga Uganda. Era n'abagamba sigenze ku nsonga ndala yonna. Sigenze ku nsonga ndala yonna. Ekyo ne bawulira nga bafa. Abagambye mikwano gyange banna Uganda nfulumye eggwanga ngenze ebweru w'eggwanga nfulumye mu mbeera yonna naye ensonga entutte vidiyo eno kanjiddemu buzzi network entawanya sikitegeero banjiddemu buzzi kubanga nino bbawa amawulire gano. Abasajja bagikwatamu abasajja bafuusa abasajja baatidde dda kyuvula abakwata mu vidiyo eno ate nga nino ba updates eziriwo katikati updates amawulire agakafuluma. Era njagala owulirize bulungi mukwano gwange gwe kyolina okukola gisharinge kyolina okukola oyite munno mukwano gwange amawulire agaliwo essaawa zino. President elect of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wenjogerera yafulumye dda eggwanga Uganda ali weeru wa ggwanga. Era ensonda ezesigika n'abakola ku mutimbagano gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire gano bagataddeyo dda. President Kyagulanyi ategeezezza bannayuganda nga bw'afulumye eggwanga Uganda abagambye ensonga entutte era ensonga entutte enkulu mwenna mugimanyi bulungi sigenda kugivaako. Era President yeebaziza nnyo ab'ebitongole ebyokwerinda abamuwa information Mwami Museveni kye yali planninga ne government ye. President Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebaziza bafaatha abamusabira ebitambiro bya misa kati Museveni n'agamba bayayitira bafaatha be bamwambaza amagandula bafaatha be bamwambaza gundi bagiyita batya stola n'afuluma eggwanga. Museveni security ye essaawa yonna badde mugamba nti omusajja mwali ne bagende waddoni najja serefu ne bakebera nga kano kagenda kunyuma. Uliriza bulungi abasajja bagikwatamu naye njagala ulirize message kubanga wano wetulaga party 2 egenda kunyuma eno party 2 eyo kabanje egenda kunyuma kubanga okimanyi nti abasajja baali basettinga demisango gye balina okusiba Kyagulanyi nga Ajumani balinayo fayiro ye ate kati Museveni yebuuza abakooti abantu abakola mu kooti bafulumya information omuwala waliwo yafulumiza information eggulu nga buli wamu waayita gwe abasajja baatidde dda kubanga nkugambye badde basetinga dda bufayiro bwabwe bufayiro nti tugenda kumukwata we tumusangira badde basetinga dda bufayiro bwabwe Ajumani Kyagulanyi alinayo ka fayiro nga bagenda musibirayo President elect mumusibire Ajumani mbusima eggulu kati n'abaana ba kooti nabagamba ono gwe tuwagira si wa bulijjo n'abagamba nze katongole simalaga wagira bantu mumiransanafu simalaga wagira bantu n'abagamba simalaga wagira bantu. Kyagulanyi Robert Ssentamu yasensera dda government ya Museveni ati abaana information bagireeta ku table abaana ne bamugamba President bakupulaningira kino bakupulaningira okutwala nkugambye mukwano gwange ne babeeranga batya ne wenjogerera kati omukulembeze yafulumye dda eggwanga Uganda yagenze dda era kati buli omu yeebuuza yalaziwa ekyo okugamba ekiddako gwe bumulekere eyo paati gimulekere. Abasajja baazizza ewaka bawambawo buli kimu bakikoze ne kati President Robert Kyagulanyi Ssentamu wenjogerera yafulumye dda eggwanga era abagambe temujjaako kigere nja kukomawo mu kaseera akatuufu ako kano kasale nja kukomawo mu kaseera akatuufu. Security meetings zitudde buli wamu batudde bagamba yayiseewa kubanga Museveni abadde akimanyi Tanzania Sululu mukwano gwe Luteno mukwano gwe eri waliyo Kagame yebuuza yayiseewa. Muganda wange mugenda kutya ono Kyagulanyi
nabagamba bannayuganda nti tebinnagwa, nabagamba tebinnagwa. Abagikwatamu naye njagabawa kuba abasajja balina emitima bawulira bafa. Omukulembeze yafulumye dda, omukulembeze w'eggwanga mbagambye mugenda kulaba ekitabangawo. Era kati abasajja gababugumye, abasajja bagenda wa Don Sheriff bakebera obajali, abasajja bakoze bukimu. Ne kati wenjogera president elect tali mu ggwanga, Museveni agamba nkoze ntya, abagambe ngenda kukoma mu kaseera akazibu. Ate genda ze sigenze kutuula alumye paasi alumye paasi. Abagambye ngenze bwe kibanga ebyawo omulimo gwa wano mu Uganda ngumaze, ebyokulwanira mu Uganda mbimaze, ebyokulwanira mu Uganda mbimaze. Mpulidde omutima nga gwonna gubangalase. N'abagamba kati nfulumye eggwanga Uganda. Ngenze bannayuganda yebaziza bafaadha, abasirikale abeebazizza abamuwa information. N'abagamba bannayuganda munkuumye ebbanga lyonna. Kaakati gambe kino ekisanja ow'emmemme ntono tosembera, ow'omutima network bagikwatamu. Abantu batidde ne mubeereeko mbabuulire omukulu kati essaawa zino yafulumye dda. Baga passport yagifuna atya? Bagenda mu nju ne baze ennyumba bafune mu passport ye, ne basamba Babi Kyagulanyi. Obusajja ne mugamba leeta passport eruwa mama nyabo. Naye nkugamba Labataba gye yakozesezza essaawa zino tali mu ggwanga Uganda, era abakakasizza. Ngugambye abaana ba kooti eggulu basomodde ebyama, era omu bamulimandinze ng'emisango badde bagipaledinga dda nga bagenda musibira Ajumani bamusibire buli wamu. Naye nkugambye nga bapanze agasango, bapaledinze agasango. Naye wenjogerera Mitembo tali mu ggwanga, Mitembo mumanyi. N'abagamba right now gambye abasajja banoonyezza Kyagulanyi ne bamunoonya ne bakola buli kimu ne beerabisa. Kyagulanyi yawamba dda security agencies. Ngugambye gwe ku boda yayiseewo atya? Bebuuza yayise Mutukula, bebuuza yayiseewa Kashangali, bebuuza ngugambye batidde dda. Ekinse bino nabibagamba mbagambye ekiddako. Abagambye oloka audio kempuliriza kaagala inbox mika kwesi mu 702 222758. Abagambye nfulumye naye aina message gyafulumizza ajuwereza ffe basoja n'atugamba temujjako kigere mu miransanafu temujjako kigere. Sigenze kwebaka, sigenze kukola. Ogwo mu Uganda ngumaliriza, ogwa wano mu Uganda omulimo ngumaliriza. Kati abasajja batapinga essimu tebagala mufune information. Ngugambye batapinga essimu tebagala mbawekana akalala. Abasajja batidde dda. Audio waliwo gye mpuliriza ye eri mu kuyita mu WhatsApp group nga Mitembo alumye paasi. Agambye abasirikale mwenna abalina kye mwakola, bafaadha mwenna. Kugambye baganda bange ekintu kyabimbye dda, kyabimbye ejjovu. Omukulembeze afulumye eggwanga Uganda nga yafuluma ennaku nga 3 emabega, ennaku 3 n'alaaniga wala. Kamale kutereza oba bagikwatamu babakola kigwe sharinga video kubanga president elect mwe abadde bateekako ebikunta. Agambye ngenze kulwana, ngenda koma mu kaseera akatuufu, era ayina obubaka bwaweereza. N'agamba bannayuganda bannange obulala buweereza international community. Gwatafunye katambi ka Luganda nsobola okukakuwa. Naye nga nkugamba essaawa yonna n'abagamba ono tabbibwa. Ekyamuleeta akimanyi. Era gwe obadde olowooza nti byawedde muganda wange tebinnaggwa. Abasajja abakati essaawa zino abakola ku gundi ezifulumye eyo bagenda kugoba balinga abagoba ebiyenje. Bagenda kugoba abo. Olaba batandise abasirikale.
abasajja bansobedde bannange abasajja bansobedde bakwata mu video batapinga bagamba mumiransa na fotogafulumya tusaasire gwe kankubulire okumanya Kyagulanyi Robert Ssentamu akoze record kati essaawa zino abasajja kubanga yabagamba ayinza obutalayira nabagamba si bya muzannyo tapinga screen network abagikwatamu tebakkiriza njogere ensonga tebakkiriza nfulumya information naye nino nga wekumidde ku Legit TV 256 toyerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukoma nabyo tula butozi kalera nywera